abeesimbewo n'abalonzi bali ku bunkenke olunaku lw'okulonda lusembera. Embala abeesimbewo bagambibwa okuba nga batandise okutangira bavuganya nabo obutagenda mu bitundu gye bazaalibwa kunoonya obululu. The issue is between a flag bearer of NRM and an independent candidate who is standing for Rwampara as Member of Parliament. Amateeka gafuga okulonda nga omuntu aba yeesimbyewo okugenda mu kitundu kyonna ewali abanamulonda okunoonya obululu. N'omwanya guliwo offices nyingi alweza prison zia Rwampara waliwo wakati w'abeesimbewo Vincent Mujuni Kyamadidi ne Charles Ngabirano. Abakyamadidi balumiriza abangabirano okwagala okubakuba emiggo. Not secure in Rwampara because of the one candidate which we call someone called Ngabirano Charles. He trained a big gang. We called it in Runyankole abatezi b'enkoni. Wabula bino Charles Kyamadidi abyeganye. Do not have any militia group. I do not have any violent supporters. I don't have anybody who is doing anything harmful to any people. Yadumira polisi mu kitundu kino Jaffa Magezi akasiza obunkenke obuli mu kitundu kino oba n'alabula enjuyi zombi okuwala effujjo. There is no violence that will be entertained within actually Mbara district and Rwampara at large. So we intend to give more security by putting more policemen and also pull out those ones, the people that are complaining about. Kino era kiwaliriza abatuuze mu kitundu kino kwekandagga ne balumba ofiisi za RDC atwala ekitundu kino okuyingira mu mbeera eno eyinza okuvaako okuyiwa omusaayi. RDC w'ekitundu kino naye alabudde ku mbeera eno. That let people coexist and live in peace, and it will be their vote on 18th February to determine